2 yanguwa mwana wange. Tuli mu kitabo kya Yakobo essula esooka n'olunyiriri olw'19. Ekyo mukimanyi baganda bange abaagalwa, naye buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira, alwengawo okwogera, alwengawo okusunguwala. Kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Omusumba Victoria Kirabo Kintu wenjogerera ali mu ggwanga erya Dubai mu Abu Dhabi, era ng'ono yagenze ku lukuŋŋaana olwategekeddwa ekkanisa eya United Arab Emirates Christian Fellowship Ministries. Era bambi bwe yatuuseeyo yasinkanye abasumba ab'enjawulo n'abaweereza ba Mukama, era kye baayise pastoral class oba okubaako obubaka bwe yategeezezza abaweereza ba Mukama. Yababuulidde ekigambo kya Katonda, era mbadde wano nga ndikuwuliriza nnyo obubaka obwabaddemu. Obubaka bukulu nnyo, era nga yogedde ku kintu kye bayita obusungu ssaako n'obwenzi mu kkanisa ebisse abaweereza ba Mukama. Omanyi mu nsangi zino, mu biseera bino nga Mukama waffe Yesu Kristo ateeka okukomawo, oba mu biseera bino eby'enkomerero, abasumba bangi Mukama be yayita, naye ate bwe baatuuka mu buweereza, ssaako n'abaweereza abalala bwe baatuuka mu buweereza ate ne batandika kweweereza nga bo, era nga waliwo ebintu ebibafuga, nga munono mwe muli omuzimu ogw'obwenzi n'omuzimu ogw'obusungu. Bino nno bisse abaweereza ba Mukama abaali ab'amaanyi ennyo, nga tebakyawuliriza na kigambo kya Katonda, tebakyawulira ntiisa ya Katonda, tebakikwegamba byonna bye bakola tebakyabikola ku lwa Katonda, tebakyasaba Mwoyo Mutukuvu kubalungamya, wabula waliwo ekibalungamya, waliwo emyoyo egibalungamya egitali gyava Katonda, olw'okuba nti nno baganya okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Bannaaye mpuliriza obubaka buno ne ŋŋamba Mukama Katonda atusaasire, bannaaye ng'ekkanisa atusaasire ng'abaweereza ba Mukama, kubanga abaweereza ba Mukama bakoze ebintu by'olaba nga n'omuntu ow'ensi tasobola bikola. Abasumba bangi balina obusungu, abasumba bangi balina obukaba, abasumba bangi bajjudde obwenzi, abasumba bangi tebakyanoonya Mukama wabula beenoonyeza byabwe. Abalala bangi obasanga nga bo bakola nga we baagala, era tebaagala muntu abawabula, tebakyawulira ntiisa ya Katonda, tebakyasaba Mwoyo Mutukuvu. Naye kino Musumba Victoria kyatugamba nti bannaye tukomewo eri Mukama, tukomewo baana ba Katonda, tukomewo eri Mukama. Kino kye kiseera okuddamu okuwuliriza eddoboozi lya Katonda, tumusabe ayongere Mukama Taata okutwewa, kubanga basumba bangi endiga Katonda si yabakwasa, bazivuddeko, bali ku byabwe, beenoonyeza byabwe. Mukama Taata tumusabe ayongere otulungamya ng'ekkanisa, kanisa ereme kuwaba. Omulabe Sitaani yeekubye okulaba nti naatwala ekkanisa mu kuzikirira. Ffe ng'abawulidde ekigambo tuleme ate kusirika busirisi. Neebaza obubaka buno Musumba Victoria bw'atuwadde. Kwegamba nze mbuwuliriza ne mpulira nga sisigadde kye kimu. Naawe bambi sooka obuwulire ate obumaleko, kubanga bukulu. Ojja kuwulira naddala gwe ng'ayagala okubeera omuweereza wa Katonda, nga gwe omuweereza wa Katonda. Buno obubaka kyemmanyi tebujja kukuleka kye kimu. Mukama akuwa omukisa. Bassebo ne bannyabo ng'abasumba tuwulira ebintu bingi, tulaba bingi, era tuyita mu bintu bingi, because we are leaders. Wanje naye tuli supposed okubeera ekyokulabirako mu buli mbeera yonna. Oba oli ku kituuti wano, oba oli mu kkubo, oba oli wakaawo. We are supposed to live as examples. Jjukira we are decision makers. Tuyina ebintu bingi nnyo bye tusalawo ku lwa ministry. Amina. Kati buli lwe tujjula obusungu, Sitaani aba agenda kutuvuga atukozesa okusalawo okukyamu. Abasumba tutera okuloota ebirooto ng'oli mu takisi ovuga abantu ejjudde.
Kati omuntu yenna bw'oba oli wano ng'ovuga emmotoka, abantu bonna abali mu mmotoka eyo gy'ovuga babeera under your control. Bw'otomera obatomeza. Bw'ovuga obulungi mutuuka bulungi. Wangi. Kati given your position oteekwa okuba ng'oli muntu omukakkamu ennyo nga buli kyokola kyonna Omwoyo Omutukuvu yekka yakuluŋŋamya osobole okutuusa abantu abo gye balaga, kubanga ku nkomerero ya byonna ogenda kuwa accountability ya buli mwoyo gwonna gwe wali olezeeko. Abaweereza abasinga, ekigenda okusinga okutwaza abaweereza mu geyeena si bwenzi, si bubbi. Waliwo we tutuuka nga tokyasobola kwenda. Buno obwenzi Mukama agenda butwala, agenda tusumulula. Otuuke nga tokyayogera bintu ng'oli pastor asobola okusiba ku mizi, ne bwe bakubuuza bye walabye ng'ogamba what exactly happened. Sibitegeera bulungi naye ng'obimanyi. Naye obusungu buyina ebintu bye butukozesezza, n'abantu abali mu kanisa abamu ne bazifuluma, abamu ne badda emabega, abamu ne baddayo mu nsi. Naye nga Mukama yali aleese omuntu oyo n'amuvuga n'amukwesigisa, kye bayita Katonda okwesizisa emyoyo gye kinene nnyo bassebo ne bannyabo. Abantu ne bajja n'oyimirira n'oyogera gye bali nga Katonda akuwadde emyoyo gy'abantu abo, gwe n'ogifulumya ekkanisa. Omanyi kye kitwala omuntu okulokoka? Omanyi kye kitwala omuntu ng'amaze okulokoka okujja ayingira ekkanisa? Kati ate gwe n'omufulumya olwa position Katonda ate gy'akuwadde by the way. N'oyimirira ku kituuti n'otakikozesa nga Katonda bw'akusuubira, n'okikozesa okufulumya abantu ekkanisa olw'obusungu. Tuli fena. So tukoze okusalawo okukyamu okuleetedde obulamu bw'abantu be tuweererezaamu. Abamu nabo batomedde olw'okubanga tutomedde. Bw'otunuulira Musa was a man of God, a beloved man of God. Katonda n'amugamba twala abantu bange bakaaba balumwa ennyonta, n'amugamba kuŋŋaanya abakadde b'ekkanisa oyogere eri olwazi. Olw'okuba yajja ziconnectings, oba Musa yali abeera Dubai simanyi wanje. Pastor buli lw'oluzinga communication ne Katonda oba ogenda kukola ensobi. Kati Musa bwe zaavaako ne Mukama kye yayogera teyamutegeera. Yamuga agenda oyogere eri olwazi. Ye bwe yajja na muggo. Olwazi naye olwazi yali ani? Yali Yesu. Oba yamukuba mu kawompo oba mu mbirizi simanyi. Mukama n'anyiiga n'amugamba Musa ekimala. Mu Kubala essuula eya2 olunyiri olw'omusanvu paka olw'12 ndi ku busungu ab'emikwano ng'abaweereza. Tuli mu kitabo ky'Okubala essuula 20 olunyiri olw'omusanvu n'olunyiriri olw'omusanvu. Mukama n'agamba Musa nti ddira omuggo gwo okuŋŋaanya ekibiina gwe ne Alooni muganda wo, mugambire olwazi mu maaso gaabwe luleete amazzi gaalwo, onoobagabira amazzi mu lwazi, bw'otyo bw'onoonywesa ekibiina n'ebisibo byabwe. Olw'omwenda Musa n'addira omuggo ng'aguggya mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira. Musa ne Alooni
ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi n'abagamba nti, muwulire nno mmwe abajeemu, ffe tunaabagabira amazzi mu lwazi muno. Musa n'ayimusa omuggo gwe n'akuba olwazi n'omuggo gwe emirundi ebiri, amazzi mangi ne gavaamu, ekibiina ne banywa n'ebisibo byabwe. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, kubanga temunzikiriza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri, kyemuliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde. Atandise atugamba mubeere nga bangu bakuwulira basumba, naye mulwengawo okusunguwala, ate mulwengawo okwogera. Ojja kwogera ekigambo mu mafuta Katonda gakuwadde, okyogere bubi, kikosa obulamu bw'omuntu. Pasita Katonda gwafuseeko amafuta okublessinga abantu, omalirize ng'okolimidde abantu olw'obusungu, kubanga bo bukuleetera okwogera nekyoteetegekedde. Kati Mukama n'agamba bw'owulira tezigize bulungi sirika. Bw'olaba waliwo ebitakutere, kuba ate ekyewuunyisa ebisinga okutabula abasumba bye bingi. Ba Asha bakutabulira walala, bano ne bakutabulira walala, bano ne bakutabulira walala. Ovudde ewaka nawo bitabuse, ku kkubo bitabuse, school fees z'abaana kwegamba. Kati n'otuuka nga naye nga Mukama agamba tutegeere okontrolinga obusungu bwaffe, kuba tuli bakulembeze, tuli kyakulabirako, tuli baweereza b'oyo ali waggulu ennyo, tuli ffenna ab'emikwano. Kati tulaba Musa wano, Mukama amuyita, abaana ba Isirayiri baffe ennyonta, bagenze gy'ali. Ow'oluzungu atusomedde. Numbers 20 from verses 7 to 12. Yes. The Lord said to Musa, take the staff and your brother Aaron, gather the assembly together. Speak to that log before your eyes, Yes. and it will pour out its water. You will bring water out of the log for the community, so they and their livestock can drink. 9. So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded him. Yes. 10. He and Moses gathered the assembly together in front of the log, and Moses said to them, listen, you rebels. Bayeekerammwe. Must we bring you water out of this log? Ffe tunaabaleetera amazzi okuva mu luno olwazi. 11. Then Moses raised his arm and struck the log thrice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. Musa n'akuba omuggo, ekyewuunyisa olw'okuba abantu baali balina ennyonta, n'ayasa olwazi, yadde nga kye yakola kikyamu. Awo nno abasumba we tufiira, kuba tuyimirira ku bituuti. Banene bw'oba wayenze Mukama n'akkozesa sometimes olw'abantu abazze nga bayaayaana. Katonda ye n'asaasira ekibiina, afutalo gwaliwo. Olwaleero mu Dubai ffe tuliwo, oba twagala oba tetwagala, ffe basita baawano kati. Oba zikuukako, oba zigatta, oba tuyomba, ffe tuliwo. Kati Katonda oba oyagala oba toyagala, asaasira abantu be n'atukozesa. Wangi? Musa amazzi yagaleeta. Kati n'ataawa abasumba we tufiira, Mukama nga ankozesa. Mukama nga asumulula abantu be. Ne tutunulira byakola, ne twerabira nti bwe tutuuka ku kuyingira eggulu,
Katonda ayina ebintu bibiri, ayina ebibala, ayina ebirabo. Ebibala bwe butuukirivu bye bigenda otuyingiza eggulu. Ebirabo bye bituyamba okuweereza Mukama. Tuli fenna. Amazzi ne gajja, abantu ne banywa amazzi ne bagamba man of God. Naye nga man of God waawa, eggulu nga lyamubyemudde ebituli. Instruction, Mukama amugamba kirala, yakola. Olwaleero bapasita tetwagala kunoonya Mukama. Tetukakkanira Mwoyo Mutukuvu. Tetwagala Mwoyo Mutukuvu atuleading. Ffe tuleadinga kati Omwoyo Mutukuvu. Programu zonna mutuula butuzi n'administrator ne mugamba kakati twasembadde okukola basingo. Emyezi tegiweze 3 bannange. Chief Asha n'agamba giweze. Tuludde. Ndowooza tutegekeyo olukuŋŋaana lw'abasingo. Kati ne tubanga ffe tukulembera Omwoyo Omutukuvu. Tukeera kumakya nga ne programu z'olunaku tozima. Ffe tukeera n'ogamba Mukama leero nkeera mpita wano nsuubula obutungulu bwange bwe mala obusubula mbuteeke wali bwe nvaayo ngende nsiimuule ekkanisa bwe nvaayo niyongere wali. Kakati omala kusimbula wali w'osuubula obutungulu n'ogamba Omwoyo Omutukuvu jangu onkulembere ng'omuliro ogukola ki. Kati Omwoyo Omutukuvu n'abuuza tulagawa. Okukulembera nkukulembera netuddawa. Nga Joda tamanyi yo. Abasumba tulina kwekuumira mu closet okufuluma nga bakugambye nti tugende. N'obuuza tugenda wa era tugenda kukola ki. Ebintu byenjogera mbimanyi mbiyiseemu. Manyi kye kitwala. Tutomedde. Tuyina ebiwundu. Kwe kusaba kwange ompulirize gye ntomeredde oleme kutomererayo. Gye neekoonedde oleme kwekoonerayo. Naye nga biva ku ki? Busungu. Ono ye bwe yanyiiga Mukama ne bwe yayogera. Empuliziganya nefa era wano Musa we yakoma. Mukama n'amugamba Musa. Divine destiny gye yayina ey'okutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize yakoma wano. Mukama n'amugamba n'amutwala ku lusozi Horebu n'amugamba ensi ya Kanani gye nakugamba yiiri abaana ba Isirayiri gye bagenda. Neeteekateeka omwoyo. Eyo yokka ye chance gye yafuna. Mukama yamugamba yeeteeketeeke. Ndowooza okwagala kwe yayina gy'ali. N'agamba Musa sigenda kuzikiriza. Musa n'agezaako okupulidinga n'agamba don't. Weeteeketeeke. Era Yoswa yamaliriza yayingiza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Omwoyo wa Mukama n'ayawukana ne Musa. Busungu. Ate nga yamugumiikiriza nnyo naye yatuuka w'atuuse n'akola ki? N'akoma. Abamu tulina kutya. Fear. Okutya kugulira enzigi. Okweraliikira ne kuyingira, ennaku neeyingira. Buli lwe tutandika okuweereza Katonda, nina ekintu kye njagala omanye nga pasita nti Yezeberi akuŋŋaanya forces ze zonna. Okuva lwaga nti kati ndi pasita ebyo bye mwagala ebyo bitiibwatiibwa ebyo. Ate kano kankakugambe ebitiibwa bino tulaba nti tubifuna wano ku nsi. Naye wali nga tuyingira eggulu tewagenda kubaawo oluggi lw'abasumba. Nti pasita bayita eno. Ompulidde maama? Wali mu ggulu tewali agenda kuyingirawo nga pasita. Kano kakola ke nkugambye. Wali tugenda kuyingirawo nga baana ba Katonda. Kati tokkirizanga gana amakooti gano. Agotega kujanga ku mulamwa. Chief Asha, Chief Administrator, pulidde wano ono we Dubai, ono wa Abu Dhabi. Kwegamba
twebale kuweereza Mukama naye enkomerero yaffe bino ate bye twambala amakooti galeme kola ki tuli fenna kati buli lwetandika okuweereza Mukama Yezeberi agolokosa bannabbi b'obulimba abali mu kitundu bonna bagolokoka wanje emizimu gya famire gye wava gigolokoka oli Dubai naye gisinziira eri mu kyalo gy'ova gyo tegyetaaga kulinnya nnyonyi tejagira ku Emirates gisinziira eri ewammwe ewa Ibanda ne gikuba amasimu ne gikonectinga gikola nga poliisi bwekola otomerera eri ne bakuteegera ku street ekuli mu maaso olwa network kati najjo gikuba bukubi simu ne gikonectinga ne Yezeberi atuula ku mazzi amangi e Dubai ne giga nti oyo tagezanga n'afumbirwa oyo tagezanga n'afuna omulimu gwonna kati Yezeberi atuula ku mazzi amangi wano e Dubai n'akukontrolinga okusinziira ku mateeka agakuwandiikibwako eri mu kyalo gye wakulira ze ntalo ze mulaba ezirumba abaweereza alliance ey'abannabbi b'obulimba emizimu gy'ebika emyoyo egifukira mu bitundu local spirits kati wano mu Dubai wano waliwo abafugirawo abalangira abafugira wano egyo gyonna giconnectinga territorial demons ne gikwatagana kakati entalo ne zigolokoka n'obaako okuwayirizibwa ne gireeta obunafu n'obanga bwe bagamba okusaba gw'osumagira busumagizi n'ofuna okuyigganyizibwa kati buli kintu kyonna ne kikola ki naye Mukama yatugamba yadde byonna nga bivuddeyo mu kyamateeka 2 olunyiri olusooka agamba ati tuli mu kitabu ky'amateeka essula 20 n'olunyiriri olusooka bw'otabaalanga okulwana n'abalabe bo n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi tobatyanga kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe eyakuggya mu nsi ey'e Misiri eyakuggya Ibanda n'akuleeta paka oli mu Dubai ate bw'olabanga amagaali nga gagolokose kibuyaga ebigambo okuwayirizibwa buli kimu kyonna totyanga muyaga gwe totunuulira muyaga totunuulira mbalaasi bungi bwazo kubanga Mukama eyakuyita okuweereza mwesigwa kankubulire Katonda eyakuyita our God is too faithful to leave us si gwe weeyita mulokole okubeera omusumba gwolowooza bameka abagala okubeera abasumba abagala okubeera abakadde b'ekkanisa abakiifu asha olowooza byangu okubituukako ekyo kyatwala Katonda okubeera kyoli olwaleero kati eyakuyita mwesigwa nnyo togeza n'otya magaali n'ambalaasi olw'omunaana lugamba luki ekyamateeka olwokubiri essula 20 n'olunyiriri olw'omunaana era abaami baneeyongeranga okugamba abantu ne boogera nti muntu ki ali wano atya era alina omutima oguddirira agende addeyo eka emitima gy'abaganda be gireme okusaanuuka ng'omutima gwe n'agamba ani ku bapasita ali wano atya era pasita mu lutalo lwonna bw'olabanga waatidde oyo ng'ofulumya ono yagamba mummwe wano ani atidde oyo atambula akole ki kubanga bw'onootubeeramu ng'otidde ogenda kuleetera n'emitima gy'abalala naye mmwe ekintu kye tulumba ekyo oli omusajja nabbi wa bulimba w'amaanyi banaye wali omulogo oyo ogenda okulaba musaba ye asirika busirisi agamba yo sijja mulumba kati n'oleetera n'abalala okugwamu amaanyi n'oleetera n'abalala okunafuwa era bagamba abatidde bonna mubagambe bakole
tuli mu ssaawa ey'olutalo ng'abaweereza tetuteekeddwa kutya kintu kyonna kubanga olutalo si lwaffe naye lwa Mukama. Bangi kuffe mu kutya tumaliriza nga twekkiriranyiza wangi ne tumaliriza nga tukoze ebisanyusa abantu ne tulemwa okukola Katonda yayagala. Otya ekyatta Sawulo agamba yatya abantu ng'ayina instruction eva ewa Mukama eri so clear, naye abantu bwe bamuteekako pressure n'agamba nange it is really understandable kusinziira ng'abantu bwe bagambye it is understandable. Sawulo n'amaliriza ng'akoze abantu kye bagamba n'aleka Katonda kye yamugamba naye gye yakoma okukola abantu kye baagala. Samwiri ekisooka 15 olunyiri olw'18 ngenda kukomaawo for tonight. Tuli mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 15 n'olunyiriri olw'18. Mukama n'akutuma olugendo n'ayogera nti genda ozikirize ddala abalina ebibi abo Abamaleki olwane nabo okutuusa bwe balimalibwawo. Olw'abiri-mu-ennya. Awo Sawulo n'agamba Samwiri nti weebale nnyo musumba Victoria, Mukama yeebale yakutuwa, nze nsiima n'omulokole gwenna ng'eri eyo olina okuwuliza obubaka buno ate obusheyalinga kubanga bukulu nnyo naddala ng'oyagala okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tuleme kwegulumiza nga ffe bw'olaba nga waliwo ekitagenda bulungi mu bulamu bwo gwe ng'omuweereza saba Katonda. Ate bw'olaba omuntu avuddeyo n'akugambako, Mwoyo Mutukuvu abeera ayise mu ye, Katonda abeera ayise mu ye okulaba nti naakugambako okukyusa mu mbala zo, komawo eri Katonda. Naye abasumba bangi tebakyagala bagambako, baweereza ba Mukama ekasaamanya nti naasobola okukwata akazindalo n'agenda katuuti, tebakyayagala kubagamba kubakola nga we baagala, babeeruŋŋamya bokka, tebakyakkiriza Mwoyo Mutukuvu kubalungamya. Mukama Katonda atusaasire, Mukama Katonda atusaasire ng'ekkanisa tulagawa. Mukama Katonda tumusabe tukomewo mu maaso ga Mukama abaana ba Katonda. Kino ky'ekiseera okulaba nga tukomawo mu maaso ga Mukama, twetwaze, twetukuze, tumusabe atuddire, tumusabe amaaso ge Mukama agatukyusize. Tusabe Katonda atwerage. Entiisa tekyali mu kkanisa, entiisa tekyali mu baweereza ba Katonda. Buli muntu yeefaako yekka. Endiga abaana ba Katonda ne basigala nga tewali ayamba, ne basigala nga tewakyali abuulira, kubanga buli musumba ali ku bibye. Tusabe Katonda tukomewo, atukomyewo mu maaso ge, atuddiremu era atusaasire. Mukama Katonda afunukire omukisa era akunjagalira ng'awulidde obubaka buno n'obutwala nsonga nkulu nnyo. Pawulo yali muweereza wa Mukama naye yakola statement n'agamba Bakolinso ekisooka 9 olw'27. Pawulo batusomerewo. Tuli mu Bakolinso ekisooka essula 9 n'olunyiriri olw'27. Naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga, mpozi nga mmaze okubuulira abalala, nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa. Pawulo aweereza Katonda naye akola statement n'agamba nange nnyimirira ne mbibuulira abalala, naye bwe mmala obbabuulira ebyo byennyini bye mbagambye nange nzira eri ne nneekolamu omulimu, nneme okubeera atasaanira ku lunaku luli. Olugendo lwe tuliko ng'abasumba tugenda kumalira mu ggulu kubanga twalokoka kugenda mu ggulu. Tuli mu biseera eby'okudda kwa Mukama waffe Yesu.